Bulibola bamavuli tikinga paka chini. Very good. Paka kuya bubi. Na bolia kulele kumutwe agaba chikino. Ateka bwe chiri. Omwami oyo wetwogera bamutaddeko suspension halwa kwogera bigambo ebyo ate nga yesimbyewo ku kaadi y'abakulu. Kyewuunyisa wabula ebintu bingi nnyo ebyogeza abantu amazima omwenge kye kimu okubyo. Bulibola bamavuli tikinga paka chini. Very good. Paka kuya bubi. Na bolia kulele kumutwe. Bwene buvuma ayugumiza. Wabula ate Thomas Tayebwa yagenze maaso bubwene okusinziira ku kiwandiko ekyo n'agamba nti ono mukulu yalimbye mukama we misana tukutuku. Ono yagambye atya? Yagambye mbu waliwo bakandidenti ba Nuupu basatu balambira abadde ku kifo ky'obwa MP baavuddemu mu lokaano ne badda ate ku sayidi eya NRM. Bubwene agamba bano abaaleeteddwa eri maaso oga Museveni bo tebabamanyi ne mu NUP era tebalinnyangako wadde ekavule yadde okukubawo essimu okumanya bitambula bitya. Njagala osookola evideo negende maaso njagala olabe. Bwene agamba buno bwe bulimba bwakyalabye mu nsi ate agamba kuno kubba ssente. Agamba nti bano bonna batekwa kuba bayisiddwamu ssente olw'ensonga nti bwawulira nti waliwo avudde mu Nuupu mbu Museveni akasente agaba kagabe ebya Bobi Wine. Kati buliza bwe kyabadde Pastor Bugingo bakubye ono. TV yagwa. Abakera ngo tukubira kerere ku TV mukyabalabako bagundi full figure. Today we have some candidates from the opposition for parliament who have opted to withdraw from the race and join NRM and support our flag bearers. Today we have Ms. Kabugo Makirin, MP candidate on Nuupu ticket for Songora South, Kasese district. Msongora kati overo uli mchibina cha wana Msongora kati? She's a mkonjo mzee. Wasinje? Mzee, we have Mr. Twine John, Nuupu candidate for MP in Toroko County. Mbo yakera n'agamba mbu ye agenze kuwumula ng'awumula ki tava ku butiki tokola live n'alyo kabera mu kamotoka n'awunyira muli ng'omutima gw'ettaka naye ng'akugamba yagenda kuwumula n'ava ku Soroti nga takyalina zisasula bakozi takyalina za sigino. Yali aso okumaintaininga TV eyo ndiga ze zaali zimaintaininga Soroti TV nga bwatuko kati tayina bulango kati gwe njagala webuze Bugingo okubeera nga ina Soroti TV olaba Kalisa akaaba olaba Kalisa kini Kalisa owa NBS akaaba n'agamba nti TV aba TikTok okuvalo yajja social media okuvalo yajja kye tuliko kikambwe kati gundi etayina bulango Soroti TV etayina bulango sente yandizijjewa sente okumaintaininga okubalaga nti ayina status nti TV etambula sede zonna zaali zandiga kati endiga mwe yalejese enseke zonna twagenda tuzizibikira tutine tuzizibikira ne abana be Bulaya nga bawa Bugingo sente nga ku misaala gy'abankuba kyeya abankuma kyeyo nga bangi ng'abaana olumala okukola sente we bati agamba nti guno omusaala gwenfunye kuliko percentage y'omusajja wa Katonda nembaga abananga ono si musajja wa Katonda Bugingo si musajja wa Katonda musajja wa Mastai. Bukyanga abasomba kaka sente tewali yadda akatalimbwa olwalero endigazi emisa eya Christmas mazima ne ku mazaalibwa ga Yesu ne ku mazaalibwa gwa Yesu happy birthday Yesu abantu endigera ne zisigala nga zikyali mbisoto kyovula gwe nkofu tezijja kuwona wadde tozirina enkofu Bugingo ze yali ategeeza za ku mutima oba sente yaziteekawa. Mama Fina wano yatuga wagula ekizimbe abasajja abantu bakuwa sente zaabwe nga bagemu nobba sente z'ennyumba ya Katonda bannanga aputopu ndi mubbi nesisobola kubba biweebwayo bya Mukama. Nziba muntu munnange naye Mukama Mukama akuba obuswanyi
Mukama akuba obuswanyu mukwano bwe yimba n'okwata mu kittavu kya Mukama yakwata mu kittavu kya Mukama nadduka mu nnyumba eri eya maama Naluswa n'agenda azimbira ow'olugave ennyumba enjeru tefuuse enju enjeru ali mukugamba mbu abaana tubazze ate oba otegedde baana okimanyi Bugingo yagwira ddala eddalu mbu abaana babazze nabo bajja kati abaana balonda ani ayagala ddi mwana ki gwayagala ddi olw'okuba yalabye gundi ani Shalom ali mu kusoma mukwano Bugingo oli omwana asoma mosso shizanda egitanatuuka kulonda oyagala dde akole ki ffe bw'oba ogamba nti tudde tulonde ye ne bw'onootuga ffe tugenda kutta era nze ndi mu kkubo nzija kati buli kasente kafunawo sente zakendera ezijja naye kati buli kasente kafunawo abo bana bazibikiriza emisango bakiraka bakooti bawa sente abasirikale oba abasajja b'amakooti abo simanyi prosecutor babbi buli obwavu obumulumamu nga kubira essimu musajja wa Katonda oli otya fayire eno olungumanya ayagala baasa omanyi baprosecutor ensomba gye basombye sente za Bugingo Allah waliwo we bamusombera awo nga nakamala omuyuzayuza awo yasabira sente okumu ng'agana n'2,000 ng'agala sente ziri siriyasi nga baprosecutor bamusaba sente ne mukwano gavumenti ekyakuwaniridde egenda oteeka okuwera ennemba Richard bw'aba teyafa ogenda kutubuulira amazima nti Kofi mugenda tubuulira nti bannaye amasasi yo yali sitanti abantu nga banvuma mulina okunkompasetinga ebivumo by'abantu bye banvuma nze nkubuulidde so please Bugingo ebizibu by'olina bikumala kakkanako kyaki yagwa tenazimbwa akativi ke yayinawo kaagwa ye kati abo abakozi ba Senkubuge ali ludda wakati balina TV gye bamuwaako omulimu endala Senkubuge alinayo TV endala kwakola bamanya tewali banamawulire abasinga bwava ku TV enadda ku ndala oba Senkubuge yagulawo YouTube channel omanyi buli ava ku TV akola YouTube channel Senkubuge bamuhayalinga wanga ng'omulimu gwa Soroti guweddewo tuvola bambagamba bavubuka mukole at that age you are supposed to be creating opportunities not to be looking for opportunities at that age of Senkubuge you be working on a TV at your age Senkubuge yafuka YouTuber yafuka YouTuber ye nakangubi yafuka TikTok buli kumacha atukeera mulabyekawo ku live mbadde scrolling ku for you page ne musanga ali mu kamotoka ali ku live ningambo no yasulawo mulimu gwa TV dagama mbu agenze ku gundi mbu agenze mu holiday kumbe TV yagwa nga TV yagwa osaga Is there? Yes, he's here, Mzee. Today we also have Kojo Sam from you are this Bunyangabo, who also withdrew. And Mzee, more and more are reaching out to us. He was a candidate? Yes, he was a candidate on NUP ticket. For parliament? For parliament. Oh. And now he joined us. Mzee, more and more are joining us, and we shall be bringing